Breaking news. General Moses Ali yandiwandukululwa mu lwokaano. Ngalesi sina kirala kyendeeta nze sibulira njiri mba nzize na lugambo kati tambuza video ndukuviire ku ntono. Jolo Quality Properties bakakensa mu kutunda amataka bayina kye baleese ekyenjawulo ku kakadde kamu n'ekitundu osobola okufuna poloti ate nga weeri walungi, amasomero weegali, amazzi weegali, amasannyalaze weegali, just kweyagala bweyagazi. Kuba ku simu gy'olabawo wansi ate omukyalo oyo omugambe Simple ye yaŋŋambye amawulire ganene. Kukasa omugambe erinnya Simple agenda kukulambuza ku buli estate ate nga tosasudde transport. Wabula ky'olina okukola kiri kimu, tambulamu ne ssente nti w'oba osiimye osasulirawo ate oleme kudda waka kukima ssente okomewo nga poloti bagitutte. Kati ntandise olugambo. Kola ki? Tambuza video. Just a few minutes ago mukutu gwa Capital gupostinze ne gutegeeza eggwanga General Moses Ali advised to rest as Adjumani West campaigns continue. General Moses Ali, the NRM parliamentary candidate for Adjumani West, has been advised to rest and avoid public engagement after returning from a month-long medical leave in Germany. Despite his absence on the trail, his campaigns are ongoing, with teams pushing his key pledge, including establishing a health center, A5 in Adjumani town, and lobbying for municipality status. General Moses Ali gotumanyi mu butuufu nga yembeera etuze tulaba video clips n'okubeera nominated nga candidate wa NRM bayina muleetera mpapula mu mmotoka nga tasobola kwetuukira. Wajja mu public omulaba embeera gy'ali mu ndowooza buli omu akimanyi n'omwana omuto akiraba nti he is not of a sounding mind. Kati gwe ssebo oba nnya bandaba abasawo bavuddeyo. Always abantu badde bagamba bane omusajja mumuleke awummule, omusajja akooye, let the man rest. Naye nga kiraga nti oba waliwo amukaka oba he supposed to be there by force, I just don't know. Now even the doctors tabaddeyo, abadde Germany nga bamukanika, bamakanika be bamugambe boy tokyasobola kiringa linda bulinzi lunaku lwe bagenda kugamba nti may his soul rest in peace. Tambuza video. Kati oluwuliddaako nentankula ebitabo bya ssemateeka ne neebuuza singa Moses Ali ava mu kalulu kaneeno n'akavaamu, NRM esobola okugattawo omuntu oyo after him being nominated by the Electoral Commission. Mu ssemateeka gwentinkudde sisanzeeyo kawaayiro kakkirizisa nti ono wava mu lwokaano basobola okuteekawo omulala, because wekiba nga bakikoze kiba kitegeeza ne NUP wonna we batanominating abacandidates baabwe basobola nominatingawo another one. Eba window openingiddwa. Ne mu ssemateeka gwe naakatinkuula sinnalabamu kawaayiro ako, wabula ate nnina akawaayiro kenguddeko gwe ssebo bannya bandaba. Section 4 mu Parliamentary Act bagamba qualifications and disqualifications of a member of parliament. A person is not qualified to be a member of parliament if that person is qualified to be a member of parliament if that person A is a citizen, if that person B is a registered voter, if that person C has completed minimum formal education of advanced level standards or its equivalent. Now, subsection 2 egamba a person is not qualified for election as a member of parliament if that person A is of unsound mind. Awe tugenda okuma sigenda mbirala. A person is not qualified for election as a member of parliament if that person A is of unsound mind. Njagala weebuuza ekibuuzo awo mu comment section. Is General Moses Ali of unsound mind? Omanyi saagala nnyo okugwa mu bigambo. Yes, I took courtesy ne neebuuza ekigambo unsound mind kitegeeza ki. Waliwo atakategedde. Bagamba omuntu ali qualified kubeera member of parliament wabanga is of unsound mind.
nentankula Google taata ne maama nenoonya Google ekigambo unsound mind kitegeeza ki. And guess what, saagala mugambe nti simple nsala omugambo mu Google olukinoonyeza katukinoonye waneeno unsound mind kitegeeza ki, because abasajja bamanyi okweka ebigambo mu ssemateeka oluzungu ne lutukubya emiggaawo ne tumaliriza nga twetemye engalike. Kati njagala gwe andaba oteeka amaaso ku lutimbe. Ekigambo unsound mind kitegeeza ki? Tutinkudde dictionary oba ya Oxford oba yaki, naye katuli ku Oxford gye tutinkudde. Of unsound mind kitegeeza ki? Kati kawulire, not having full control of one's mental faculties, not sane or rational. He was not of unsound mind and was found fit to plead in court. Gwe sebo banya bandaba, gwe oba olaba mukadde waffe Moses Ali embeera gy'alimu atasobola na kuwa sipiiki, saagala bannaye mundabe bwinze nkolera ggwanga. Olugambo kye kigenda okunzisa kuba ku lugambo kwendi ate ndwagala. Tambuza vidiyo ene kutusibwako Jolo quality properties bakakensa mu kutunda amataka. Nkukakasa gwa ndaba ku kakadde kamu n'ekitundu kokka ogenda funa ettaka Enaggalama. Ku kakadde kamu n'ekitundu ogenda funa ettaka wali ekalagi. Kuba ennamba eyo wansi, omukyalo oyo agenda kukubanga gwe mugambe simple, akalamu kano nakawulidde ku simple, agenda kukulambuza ku bwereere. Wakujjako 10 mu kukulambuza ngamba nze mwabye, bayina kukulambuza ku bwereere free of charge. Naye ky'olina okukola ng'ogenda olambula, gendamu n'akasente oba ng'emitwalo 7 oba nga 5, nti w'oba osiimye osibako, because woddayo ekamba okime ssente waliwo omulala agenda okujja nga ayagala eryo lyennyini alitwale. So Jolo mbakwasizza Moses Ali sinnamuvaako, mukadde waffe ebyaddala byo akaddiye akooye. Olaba abasawo bavudde bamu advisinga nti boy kiganye, bakanise basise natti bazisikambudde, bakoze buli kisoboka kubanga abadde Germany tabaddewo mu trail ye, talina kuba ku campaign anywhere. N'embeera bannaye mugiraba, mukadde waffe akooye. Oba yono be bano bayita abakadde b'ekkanisa, nange simanyi, naye nga abasawo bamukubiriza okwewummuzaako because ne wagenda mu maaso amazima go bazika Katonda zizza bibye. We are likely as a country to spend more money nga tumaze olonda tutya, because this gentleman ayinza okuba nga twakamala mulonda n'afa, eggwanga nga lyakava spending ez'akalulu ne tugenda mu by elections. So he is advised okwewummuzaako, sikuwummula. Mukadde waffe tambuza vidiyo.